Bagamba emabega wa buli kintu kyonna ekigenda okufuna obuwanguzi wabeerayo omukyala mu byenfuna, mu nkulaakulana, mu kuza abaana, mu kuzaala abaana, era n'olw'ensonga eyo njagala okutwala kadde kano okwagaliza buli mukyala yenna ayina kyakola, ayina omulimu gwakola, ayina ettafaali lyayongedde ku ggwanga lyattu erya Uganda, olunaku olw'abakyala olulungi. Leero ye International Women's Day era nga wano mu ggwanga lyattu erya Uganda ebikujjuko bibadde eri ekyankwanzi era nga abamu ku bategese be banaffe aba ministry eya gender. Tukugamba ffe wano tuliwo okuzza mu bakyala maanyi era omulamwa gwa program Pakasa ekyo ky'olunaku olwaleero twagala tukulage gw'omukyala ayagala okufuna ku kasente. Tutera okugamba gavumenti etaddewo opportunities ez'okufuna ensimbi. Okoze otya okweteekateeka okutapinga mu ezo opportunities era nga tukujjukiza program yaffe ekutusibwako project esinze oba ekyasinze okuba ne budget ennene ku side ey'abakyala, project eya Grow. Eno project y'abakyala eriwo okubayamba kubajja ku ddaala kwe bali okubazza ku ddaala eddala ng'eteekebwa mu nkola bannaffe aba Private Sector Foundation Uganda ne Ministry ya Gender nga bavugirirwa World Bank. Nkwaniriza ku program Pakasa nze Omumbejja Ndagwe Leila. Mu studio tulina abagenyi bagenda kutweyanjulira tweyongere kuba torch ku mulamwa guno. Tujja kutandika n'omukyala. Ngera we tubagambye olunaku lw'abakyala kakati tulina kukola ebyo ebigwa mu kkowe ery'okuwa abakyala amaanyi. Mukyala Namatovu twesimye okuba nawe ku program Pakasa. Kale Leila, siwe mutano bannyabo ne bassebo abatulaba. Erinnya Juliet Namatovu nga mperereza mu Post Bank nga branch business manager. Twesimye okuba naawe ate ku luyi luno omanyi twagala nnyo okubaleetera abantu okuva mu project eya Grow okuddamu ebibuuzo byammwe. Omukulu ono ye bw'amaanyi nnyo mu kitongole kino naye ke yategedde nti lunaku lwaffe naye yeesitudde bukolokolo okuba ng'ajja mu studio okulambula ku nsonga za Grow. Mukulu Paul Niwagaba twesimye okuba nawe ku program Pakasa. Nze nange nsiimye balamusiza mwenna abaami n'abakyala bali ebweru eyo abatulaba olunaku luno. Okay, tujja kutandika ne mukyala Namatovu. Government eleeta projects nnyingi nnyo ez'abakyala okufuna ssente. Naye ebimu ku bibatiisa kubanga babeera tebeeteeseteese bulungi. Essaawa zino waliwo project eya Grow. Mu bbanga eryo ery'emmaaso wayinza okubeerawo project endala. Emabegako waliwo projects ez'enjawulo ezibaddewo. Abakyala bafiiriddwa ssente nnyingi olw'obuteekateeka bulungi. Omuntu yandyeteeseteese atya naddala omukyala okufuna ku ssente oba financial opportunities. Omukyala yenna okweteekateeka okubeera ready okufuna financial opportunity ng'ezze nga program ng'eno eya Grow mbakubiriza abakyala. Tojja kutwala ssente ng'otandika butandisi. Ekirowoozo beera nakyo kati ng'opportunity eri tennajja. Gavumenti ekusange oba project ekusange ng'oyinako woweeteeseteese oba oyina capital wa mitwalo 5 oba wa million 2 project egenda okujja ng'ekwongerako bwongezi ekyo kikulu nnyo. Ekyokubiri mbakubiriza tukolese nnyo okusavinga oba okubankinga oba okutransactinga nga ssente zaffe omuntu bw'akubuuza nti ddala oli mu bizinesi ng'oyina ky'osobola olaga nti ndi mu bizinesi. Sente ziyita ku akawunti ye eno oba ziyita ku mobile money oba kati ffe nga mu Post Bank tulina enkola yawe ndi ng'ogamba nti oba nina wenzi transactingira ziyita wano so twemanyize nnyo okutereka oba okutransactinga nga bizinesi yaffe osobola okulaga nti kiikino ekiraga nti nnyingiza ne sente z'embankinga buli lunaku ziizino. Ekyokusatu twemanyize nnyo okuuma ebiwandiiko oba kye tuyita business records. Oyinza okuba ng'oli mu bizinesi ntono ya katale naye era tekikugaana wadde oyina mudaala tekikugaana kuwandiika ati nasuubudde ebintu bya ssente bwe ziti era olunaku lwaweddeko nga ntunze ssente bwe ziti kitegeeza ninawo amagoba ga ssente bwe ziti. Mu katale abamu basasula empooza era tekikugaana kubeera na burisiiti obwo bw'osasulirako empooza n'obutereka. Kati n'owa bizinesi ennene aba bizinesi ennene bo tubakubiriza okuregistaringa bizinesi zaabwe ne URSB okusasula trading license bw'obanga otwalibwa nga KCCA oba councils endala. Ezo zonna records eziraga nti oli mu bizinesi. Enkya opportunity bw'enejja ebanaakubuuza ki ekiraga nti oli mu bizinesi
ojja kuba oyina wo savinga oba banka oba mobile money. Ekyokubiri oyina burisiti bwo oba akatabo kuwowandiika banka kejja okutunuulira oba omuntu yenna azze ne project y'essente kyajja okutunuulira ekiraga nti oli mu bizinesi. Mukulu Paul obukugu obulina ogenda kutuwabula ku nsonga eyo lwaki omuntu ng'atandika butandisi tekiba kituufu kubanga yeewola okubanga akozesa ssente zeyewoza okutandika bizinesi? Kati ssente ez'okwewola jjukira nti zibaako obukwakkulizo. Kati owa banka ajja kugamba nti twagala osasule buli mwezi oba buli myezi 3 oba oluvannyuma lw'emyezi 6. Ne wabaawo of course akakwakulizo ka interest oba kye tuyita amagoba. Kati oluusi bw'oba otandika bizinesi jjukira ebintu by'ogenda okunyiikiramu bw'oba oteekamu capital bizinesi yo oba oli awo tebanagimanya bulungi. N'abantu abanaagigulamu ebintu oluusi tebajja kwanguwa kujja. Noba nga oyina okutwala ku bbanga okusooka okunyweza bizinesi eyo nga tonnatuuka kugitwala mu banka oba mu bitongole byonna Juliet byabadde ayogerako ebyokuwolera mu ssente. So kyali agadde nnyo ate n'emisomo mingi egiraze nti bw'obanga onatandika bizinesi oyinza okukozesa ssente gwe z'okuŋŋaanyizaawo nga savings oba n'ogenda mu mikwano gyo oba oyina ab'emikwano abasobola okuwola ssente oba okuwa obwi ssente. Oluusi ne bw'obeewolako ssente bayinza okuba abangu okusinga ekitongole nga banka oba ebitongole ebirala bye twewolamu ssente. Ekirala oluusi tubaamu ne famire zaffe ze tulimu ng'omuntu akumanyi nti oli muntu wavunaanyizibwa oba ayinza okutrustinga n'akuwa ssente ezo. So kiba kyagala n'onoonya engeri endala z'ofuniramu ssente ez'okutandika bizinesi naye nga teziriko pressure ey'okwewola. Jjukira n'okwewola ku muntu obuntu naye ayinza okuba omuzibu okuwa ssente oba n'okwagala okuggyako ssente ezo oluvannyuma lw'ebbanga. So kyagala ne tunoonya engeri endala z'okwetuusako ssente then ne tukola ebintu ebyo Juliet byakoze. Tandika okuma ebiwandiiko ebyo ezo savings z'okoze genda ng'ozikuŋŋanya nga zikula otuuka ekiseera nga project ng'eno bw'ebezze jjukira nti bizinesi ebaddewo oba emazeyo omwaka nga gumu oba 2 emirimu ogikoze bakasitoma babadde batandise okujja naawe n'otuuka ekiseera ng'osobola okujja mu project nga Grow egamba nti nekwongeramu ku maanyi ago n'ogenda ng'olinya omutindo. Okusobola okusasula looni yange nga sitaataganyiziddwa nina kukola ntya ng'omukyala okusinziira ku experience gy'ofunye oba gy'olabye ne bakasitoma abo? Okusobola omukyala yenna okusobola osasula ssente nga tokaluubiziddwa toprojectinga bala nti essaawa zino bizinesi yange esobola fissa $5,000,000 ng'obulamu bwange ngeza obulamu bwange nga busigadde butambula bulungi $5,000,000 nsobola ozisasula buli mwezi. Kati bw'ogenda mu banka genderera nnyo nti bw'ogamba njagala $5,000,000 nsasula mmeka. Kati bw'ojjayo ssente ebintu naye biba tebitambudde nga wali obisuubira $5,000 gy'ozzaayo buli mwezi wali ozisobola n'ozisasula nga tonneewola. So tetuprojectinganga. Ndowooza otegedde mu katundu kaffe akasooka leero olunaku lw'abakyala tubadde tukuwaamuko ebintu ebitonotono bye tutera okwebuuza nga tugenda okuba nga twewola. Mukulu Paul Niwagaba atubulidde ku kika ky'abakyala abasaanidde okufuna looni eno eya Grow. Tosanyuka busanyusa amagoba go ne gakusanyusa n'ogenda ne weewola n'ojjayo ssente ate nga tozisobole. Ate era ye mukyala Juliet n'atubuulira tulina okwepimira tetutebereza butebereza ti mwezi ogw'omukaaga mwezi ogw'omusanvu nyinza ofunayo bukadde 10 kanneewole ssente zino nja kubanga nsasula. Oyinza okufuna ebigwa bitalaze ate n'ofiirwa n'ogwo omusingo. Weeteeseteese otya okufunamu mu bino ebintu oba opportunities government zeereeta nga Grow Loan? Tugenda kulaba emboozi y'omukyala asooka. Grow yatambudde egenda eri eggulu tusinkana mukyala Ssanyu ono ye yafuna obukadde 7 ye gwali mu business agamba nti ssente tuyinza obutazifuna ono ye yafuna obukadde 7. Katulabe emboozi ye
tweyongere okuba ebirowoozo ku mulamwa guno tovaawo. Mu bulamu bw'oba oyina ekiruubirirwa eky'okkola okulaakulane era ofuukire ddala ow'amaanyi, ebyokwewa emirembe n'okulatta olina okubiviirako ddala era obiteekere ddala ebbali. Embeera eno etuukira ddala ku birungi Edith, ng'ono ye nannyini ssanyu restaurant, ng'ono mukyala eyasalawo okufungiza okubaako kyakola ekiyingiza ssente mu nsawo. N'amaze emyaka 8 ng'addukanya bizinensi eno. Mu kutandika bizinensi eno, Birungi yafuna okusoomozebwa okw'enjawulo ekyamuwaliriza okudda ewaka ng'ebintu bigaanye. Nasooka nenfuna ekifo ekyasooka nenkolerawo ndowooza gyali myezi nga 8 nenfunamu ka challenge ne bannemesaawo nenvaawo nsooka nenzirayo koke Kampala naye neŋŋamba naye nedda wadde nti ekifo kiriba kinnemesezza naye nina kufuna ewalala nina kulemerako era mba ndi awo kasitoma nankubira essimu omu naŋŋamba nina ekifo kyenakufunidde wano jangu okirabe nenzija. Natuuka nenjogera ne landiroodi ne tukkiriziganya nampa ekifo nkomawo nentandika okukola emirimu gyange. Ng'oggyeko akaduuka Birungi ke yali addukanya teyalina bumanyirivu bwonna mu kuddukanya restaurant, kyokka yakiraba nti yali asobola okukulaakulana ng'ayita mu kuddukanya bizinensi eno. Kati ekyasinga okumpaliriza okujja eggulu eno nalinayo baganda bange, nalinayo brother wange ne sister wange ne baŋŋamba eri bw'oba nga otandiseyo restaurant osobola okukola. Ntandika restaurant mpola mpola ng'omanyira tebiba byangu bw'ogifumba bw'ogiyiwa nkeera n'olemerako n'oddamu nga kati nakukendeeza kufumba ntono mpaka binagenda nga abantu bammanyira nentandika okukola. Mu kiseera kino olabira ddala nti omutima n'ebirowoozo bya Birungi byonna biri ku bizinensi ye, era wano we twamubuulizza gy'ajja obumalirivu obutandika bizinensi ya restaurant gy'atalinamu bumanyirivu. Kintu kiva mu kukyeteekamu ate ng'oyagala ng'ekintu ky'okola okyagala. Kuba nange nali sikolangako restaurant naye nga nina ssenga wange akola restaurant. Kati ebiseera ebisinga namulabirako nnyo. Bawe twawumula twagendangayoko n'abateeka mu namwe ne mukola n'olaba kati nembiraba naye nga sirina nnyo nti oba eriyo yansomesa wabula na mulimu ogwo nagulabira kusenga wange. Birungi yatandika n'obukadde 3 era oluvannyuma lw'ekiseera bizinensi ye yakwatayo ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri. Kyokka oluvannyuma yafuna okumanyisibwa ku nteekateeka ya GROW era ebintu n'ayongera okubiteekera ddala mu nkola. Birungi bamuyisa mitendera giyitibwamu okufuna loan. Kyokka olw'okuba yali yeetaaga ssente nnyingi nnyo, ono yawaayo ekyapa kye eky'ettaka ng'omusingo era bw'atyo n'afuna ssente ze yali yeetaaga. Kuba nayogeramuko ne manager n'aŋŋamba kisinzira ndowooza ssente ez'obeera oyagala. Banze nali nsaba miliyoni 10 naye ne bampa 7 naye nga tebankalubiriza nnyo. Essente ezo zinnyambye nnyo kubanga at least tunamu nga interest yazo ate ntonoko ku ya bank. Birungi alina enteekateeka eziggulawo amatabi amalala mu bibuga bya Uganda eby'enjawulo. Asabye nti amagoba ku ssente zino gongere okukendeezebwa. Kino kisobozesa abakyala abalala abalina okusomozebwa mu bizinensi okufuna okuyambibwa. Bandibadde bongera ne batusalirako interest ekyali nnene kuba eriyo abakyala abandyetaaze n'okukozesa ssente ezo naye ng'ate era interest ekyali waggulu nga bala ate nga tebagisobola bitaaga ne nubongera okukendeezaako so buli mukyala naaba ng'asobola okukozesa ssente ezo. Birungi asanze ebisoomooza bingi nga n'okusingira ddala emisolo egyeyitiridde. Yandyetaaze bannange gavumenti netukendeereza ku misolo naddala kati nga ffe aba restaurant essowaani ya mmere buli kacupa ka soda k'otunda 18%. Kati ogenda okwekanga ng'ate gwe ssente ze wandifunye zonna ozimalidde mu musolo. Bawagiddwa GROW, pulojekiti ya gavumenti ya Uganda eddukanyizibwa PSFU ne Minisitule ya Gender ng'evujjirwa World Bank. Banange abantu b'eggulu twagala okubayozaayoza olw'okuwagira mukyala Ssanyu mwebale kubanga muwa akasente kyetugamba nti GROW loan eri inclusive buli muntu yenna buli wonna w'oli tujja kubanga akasente tukakutuusaako oba oli ggulu oba oli Tororo oba oli Mbale oba oli Jinja nga mukyala Ssanyu we mulaba we yeenyumiriza mu bizinensi ye. Mukulu Paul Niwagaba omukyala omulabye
yava Kampala n'agenda eggulu akuzeeyo akasente ate ne mwongera ensimbi business n'abeera ng'agigaziya. Omukyala atulaba ekyo ky'olunaku olwaleero ku sayidi eya business biki byasobola okuyigira ku ssanyu ne ku sayidi ey'okwewola? Okay, nzooza nze ebintu byensoose okulaba ate essanyu byalina. First of all ekyokusobola okugenda awantu kangamba awatali wawe oba ekifo ekyenjawulo ku kifo ky'abadde amanyidde naye ate nakola ku bintu ebyo by'amanyi. Ekyo ndowooza kikulu nnyo kubanga nga bwe twayogedde ebintu by'oba ogenda okukola kyetaaga ng'oyinako oba oyinako obumanyirivu era ng'olina w'oyigidde ng'olina ky'olabye obanga kintu wakisoma nga olina obumanyirivu kubanga omukyalo oyo nga bw'omulabye okusinziira ku sitole ye nga bwengimanyi yali amaze ebbanga ng'afumba mu kifo ekyo era nga ne feedback obanga abantu bamugamba nti afumba bulungi ebintu bye yali afumba of course yali afumba nga si bya ssente naye ate najja n'akolamu omulimu ogw'amaanyi nga bwe tugulabye. Ekyo kye kisookebwako ekyokumanya ekyokukola omulimu ng'olinamu obumanyirivu. Ekirala era mu bizinesi omwo bw'olaba nga omukyala Namatu bw'abadde agamba wano mulimu ebiwandiiko alina abantu abakola ku reception omuntu ajja omuntu asasudde alina wawandiika n'amanya nti leero kasitoma bw'ati azze alidde mwere bweti zino ze ssente zasasudde. Ekyo kikulu nnyo kubanga era okusobola okugenda mu bitongole nga bye yagendamu okufuna ssente ezo eza ggulu era ekyo kyekintu kye babadde balina okutambulirako okumanya ddala maanyi kyagali mu bizinesi eyo ne busobozi ki bw'alina okusobola okukola ki okukola omulimu ogwo. Mukyala Namatovu nga tutunuulira emboozi eya ssanyu ku sayidi ey'okwewola ssanyu yeewola obukadde 7 courtesy of Grow Project. Abantu abamu wetuwulira ssente ezo zituwaawaza amatu tugamba banaye akasente nga kangi bulala. Njagala twogere ku bintu abakyala abali mu business bye basobola okukola okwanguyizibwa okuzzaayo ssente ezo kuba Grow Project ejja kuwa interest rate ng'eri manageable. Naye olumu nekituuka mu business yo ssente baazikuwa ogaziyiza n'otuuka myezi 6 n'olemererwa n'otuuka myezi 7 n'olemererwa. Biki bye nina okukola nze ng'omuntu eyeewola okakasa nti managinga bulungi loan eno ereme kunnyingiramu ssente nsobole okuzizzaayo mu budde? Neyanziza nnyabo kakati abakyala mbakubiriza okubeera nga mu bankinga ssente naddala ng'olina looni naye ne bw'oba tolina abakyala mbakubiriza mwemanyize omuze gw'okubankinga ssente omuze gw'okuteeka ssente mu nnyumba gwakoma gwali gw'abajjajjaffe n'olwekyo abakyala mbakubiriza nti akawunti eno bw'oba oteekako ssente oba otunze buli lunaku 10,000 gye gifiseewo kati ng'omukyalo oyo owa restaurant alabika atunda kati ezifiseewo n'aziteeka ku akawunti kati olunaku lw'okusasula lugenda otuuka nga banka yeetolako butozi ssente nga ssente endala zisigalawo ku akawunti n'olwekyo mbakubiriza abakyala tetutereka ssente mu nnyumba tuzibankinge. Ekyo kimu. Ekyokubiri ebiwandiiko bikulu nnyo kubanga oyinza olowooza wajjayo looni ekwongerako ate olusinga ekuzza mabega naye kati bw'owandiika n'omanya luli nalinga era kikuyamba okumanya bizinensi ye yeeyongerako oba edda mabega. Bw'oba owandiika nga luli wali tonnafuna looni otunda 30,000 kati omukyala wuno yajjayo looni ne yeexpanding n'ateekako ne ice cream kati bw'atawandiika ayinza obutamanya nti bizinensi ye yeeyongeddeko kuba bululi bw'aba yali afuna 3 kati nga bw'awandiika mu bitabo mulimu 5 ekyo ako kabonero akalaga nti bizinensi yeeyongeddeko. N'olwekyo abakyala mbakubiriza ebintu bino saagala tulowooze nti bya bizinensi nene zokka nene ka bizinensi akatono aka miliyoni 5 naawe nga weemanyizizza okuwandiika osobola okumanya oba bizinensi egenda mu maaso oba edda mabega. N'olwekyo mbakubiriza okubankinga okuwandiika. Tweyanza nnyo omulungi ali ku program Pakasa abakugu batubuulira engeri gy'osobola okweteekateekamu okufuna financial opportunities okuva mu government gwe ng'omukyala n'ebitongole ebirala naye ng'abakugu be tusinga okuleeta wano naddala ku nsonga eya loan batera otugamba omulamwa gw'ofunidde loan eyo tutera gukyusa. Abakyala ofuna loan ogamba nti egenda kulunda nkoko
ate nodda mu kuzimba apartment. Ebyo ebintu ebyenjawulo bano abantu abatuwa ssente bwe baba babibala mu ngeri ya njawulo, era ne weesanga ng'olumu olemereddwa ssente ne zikulema okuzzaayo. Naye ate ffe bannaffe aba Grow Project ensobi tosobola gikola lwa nsonga nti ssente oba ogenda zifuna bakuwa advisory services ezimala. Gwe omukyala ayagala okufuna akasente ng'oli mu business, ssente bazigaba mu tranches. Tofiirwa mukisa guno, tuukirira bank yo oba ng'olina ebiwandiiko. Ate batugamba teweetaaga na bank transactions zokka, ne mobile money ekola. Oba ng'olina ebintu ebitrackinga nga biraga nti akasente okayisa ku mobile money, togwamu ssuubi, beera ng'otuukirira bank eziri ku list. Kuliko Post Bank, kuliko Equity, kuliko Centenary, kuliko DFCU, kuliko Stanbic, obeere ne Finance Trust Bank. Obeere ng'obabuuza ebibuuzo, oweeyo fayiro yo, ssente we zituukira, naawe oyinza okubeera omukyala munnamukisa. Naye nga lwaki tukugamba Grow Loan nnungi nnyo? Bakugamba nti mu myaka 2 ozaayo amagoba ga bitundu 10 n'obutundutundu 5 ku buli 100. Ekyo kye kiri waggulu ennyo. Naye nga waliwo banks nga Post Bank bo basaba amagoba ga bitundu 9 n'obutundutundu 7 ku buli 100. Tugenda kubulamu katini naye bwe tudda n'emboozi ey'omukyalo omulala. Ono ye ali mutungo era Grow Project yamuwa akasente okuba ng'akuza bizinesi ye. Tovaawo. Mukyala Mary Kalule mutuuze w'e Mutungo ng'era ono mukyala yeebeerera waka ng'ono asobodde okusomesa abaana be bonna ne bamalako era ne bamusiibula. Ono awangalidde e Mutungo okumala ebbanga lya myaka 4 ng'era ebbanga erisinga alimaze mu kulunda nkoko ng'omulimo gw'akolera waka. We tutuukidde mu maka ge tusanze yakamaliriza okutunda enkoko ze yafuna oluvannyuma lw'okufuna ssente ng'ayita mu nteekateeka ya Grow. Mary yafuna obukadde 5 okuva mu nteekateeka ya Grow. Era wano ebbanga mmazewo emyaka mingi, abaana mbazadde bakuze. Kati nze pulogulaamu eyo mbadde nakagifuna era omulimu gwayo gwa kulunda nkoko. Era mbadde nakalundayo lutweji emu. Kati nabuukinze endala, nabuukinze enkoko endala era ngenda zifuna mu wiiki nga 2 maaso. Kati ninza ate nfune ndabe nti naye nga nakoze nenfunako. Mary yali tafunangako ku looni yonna okuva mu banka olw'emisuso emingi n'ebyetaago ebisabibwa okusobola okufuna ssente zino. Bwe yawulira ku nteekateeka ya Grow, Mary teyayagala kusigalira mabega na kusubwa mu kisa guno olw'amagoba amatono agasabibwa ku ssente zino. Ekituufu mbadde nze seewola nga nkozesa busente bwange bwa mpola mpola kituufu. Era luno lwe lusooso. Omwami we abadde mpagiruwaga mu kutambuza pulojekiti eno. Ono yamutwala mu banka n'amuwa n'omusingo gwe yateekayo okusobola okufuna ssente ze yali yeetaaga. Awadde bakyala banne amagezi okufungiza okukola ennyo n'okusingira ddala eri abo abakolera emirimu gyabwe ewaka. Nendeeta enkoko 300 naye naakazitunda zaakaggwawo. Kati nabuukinze najjo kati ngenda kuzifuna mu wiiki 2. Kati we ŋŋambidde nti kyandyetagise myezi 6 okutandika okusasula. Mary yafunye omukisa ogwogera obutereevu ne kalabalaba w'enteekateeka ya Grow. Dr. Aisha Ruth Kasolo n'amunnyonnyola obuzibu bw'asanze mu looni eno. Yategeezezza nti obudde obuweebwa omuntu okusasula looni eno butono nnyo n'okusingira ddala ku ludda olw'omulimi, ng'agamba nti amakungula agasooka gabawo oluvannyuma lw'emyezi 3. Bw'atyo n'asaba ekiseera eky'okusasuliramu ensimbi zino kyongezebweyo. Kibaye tekinnankosa nnyo naye kyengambye ekiyinza okunkosaamu era nga bwe ŋŋambye kati wano ngenda kusasula nga 9. Kitegeera ate nabuukinze enkoko endala. Kiba kitegeeza amagoba ge nakoze mu nkoko zino gaba ate nja kukwata ku ziri nze ate nzizeeyo. Ng'oggyeko ekyokuba nti yatandika na kitono, ekirooto kye eky'okufuuka omulunzi ow'amaanyi akyakirina mu birowoozo. Kati Mary mmalirivu okukulaakulanya bizinensi ye era nga yambibwako looni okuva mu Grow mukakafu nti waakutuuka ku buwanguzi. Ne kati oba bw'ofunayo ate ku ssente ezosobola okwongeramu oba olina okwongeramu. Era neeraba mu kwongerako bwe mba ndeese 3 nnyongereko 4 5 ngende nga nzigejja awo mba nfunira ddala. Bawagiddwa Grow, projekiti ya gavumenti ya Uganda eddukanyizibwa PSFU ne Ministry ya Gender
ng'evujjirwa World Bank. Tukwebaza okwekumira ku program ekongera omutindo program Pakasa. Kakati ndowooza olabye emboozi ey'omukyala alunda enkoko. Abantu abamu badde nga mutugamba ate nze ali mu bulunzi, ate nze ali mu bulimi, eyo no priority sector kweno grow loan. Kasi tobeera mu kintu ekyekuusa ku by'obulimi, eby'obulunzi, value addition, nawe obeera osobola okufuna akasente ng'omukyala oyo w'omulabye okuva emutungo. Mukulu Poni Wagaba, nga tutunuulidde emboozi ey'omukyala oyo, njagala tulambulule ku sectors. Bakyala ki bakola mirimu ki abalina okufuna sente zino eza grow? Otuweko n'ezo sectors zoga nti kati mwe abagwa mu zino eno looni mugireke. Kakati okusobola okugumya buli omu ali eyebweru bakyala bakola emirimu egy'enjawulo. Grow teyina sector gyetawa sente zino eza grow loan. Kyo njagala tukitegeere, naye wabaawo emirimu egy'enjawulo nti okusookerako ddala waliwo emirimu abakyala gye balimu emingi. Kati nga agriculture oba ebyobulimi mulimu abakyala bangi, yemu ku sectors naddala mu Uganda erimu abantu abangi n'abatali bakyala. Mulimu abantu abangi ate ereeta nnyo kyoyita contribution ku mirimu egikolebwa mu Uganda ne sente Uganda zeefuna n'abantu ze bafuna. Kati agriculture yemu ku sectors zetuliko nga zetutaddeko nga focus oba priority. Then ne wabaawo sectors ezisinga okubaamu abaami nga ze bakolamu ate nga zirimu amagoba mangi. Ng'eriwa kye bayita male dominated sectors. Construction. Kati waliwo construction. Ne wabaawo ebintu nga IT, okukola ebyuma ebya technology. Ne wabaawo ebintu nga tourism ebireeta abantu abajja okukyala okuva mu mawanga ag'ebweru. Kati emirimu egyo ekigirinyisa omutindo jjukira nti oluusi ogiyingira oba weetaaga sente eziwerako abakyala olumu ze batayina. So tuba twagala tufokasinga nnyo ku sectors ezo tusobole okuyamba abantu abagezaako abali mu sectors ezo naye nga baagala kwongerako ku maanyi. So ezo grow zetunuulidde nga sectors ez'amaanyi zeyagala okuyingiramu oba okuyamba abakyala abazirimu naye nga baagala kweyongera ku maanyi. Kati waliwo sectors ate tutaagala kuteekamu sente. Sinti tetwagala kuziteekamu sente naye nga naffe ffenna nga abali mu ggwanga lino zitukosa. Kankuwe eyo okulabirako. Kati waliwo abantu abatema emiti abaagala kukolamu manda. Abo baba bakosa oba nga bajjawo obutonde bw'ensi kye tuyita environmental degradation. Kati omuntu atunda amanda ate ffe tuba tetwagala kukola ki? Kumwongeramu maanyi kubanga ogwo omulimu gw'abaakola okuggyako ng'alaze nnyo nti gino emiti ze nagisimba ate buli lwentema omuti ogwo nina emiti emirala oba ebiri oba esatu gyensimba. Nejjukira nti kati omuntu atunda amanda kati ng'e Kampala okutuukira ddala ku muntu eyatema omuti ogwo kiba kizibu. So bw'ogendera nga mu Post Bank oba mu banks endala era ojja kulaba ng'ezo tojja kusobola kufuna sente za ggulu. So waliwo ezo sectors eziriko ng'ebyo ebintu ebikosa obutonde bw'ensi ne wabaawo ne sectors omuli ebintu ebitakwatagana n'amateeka ga ggwanga lyaffe. Kati ng'ekyokubaamu abaana nga bakolamu etteeka ly'eggwanga terikiriza abaana kukola mu mirimu gyonna. Sina sector yonna naye tewali mulimu gwe tumanyi gwe tukolamu mu ggwanga lino ogukirizibwamu child labor. Tumanyi nti abaana babeeramu nnyo mu bizinesi z'abantu naye bakola muki tebakirizibwa kukola kubanga balina kubeera ku ssomero oba nga bwe baba abato nnyo nga bali waka nga balabirirwa. So ebintu ebyo ebitakwatagana n'amateeka ga ggwanga lyaffe nga ate bizinesi mweri ogikolamu oba ebintu by'okola biva mu ebyo ebiri mu child labor oba n'ebintu ebyo ebitakwatagana na ezo ze sectors zetujja kusobola. Muba temwagala bongeramu maanyi. Nedda.
tweyanza nnyo mukulu Paul Niwagaba. Ekintu ekirala abantu kye beebuuza ennyo ku nsonga ya Grow Loan mukyala Namatovu kino gwagenda okukituddiramu abantu beemulugunya ku musingo ne bagamba nti ffe tuggyewo ebyapa ffe tuggyewo bino naye mukulu Paul engeri gyagambye nti batandikira ku $4,000,000 njagala tudifininga omusingo ku Grow Loan nga tutandikira ddala ku bantu baffe abafuna $4,000,000 paka ku $2,200,000 loan range yaffe gyekoma. Kakati Grow Loan eya $4,000,000 bank fenga Post Bank tusobola ogikuwa nga tolina musingo mukalu nti oba kadi ya motoka oba ndagaano ya ploti oba kyapa naye olina okuba nga olina ekibiina ky'ogwamu gye tuyita group oba cooperative oba sacco naye nga ne group eno ng'oli active member nga togenzeyo obugenzi lwa kinyumo kyafuna ssente za Grow ne tulaba rekodi eno obadde osevingayo otya mu group oba mu sacco kati cooperative eno oba group eno yebeeranga garantayo era ewandiika ebbaluwa n'egamba ono memba waffe oba abadde memba waffe ebbanga bweriti kuba ne rekodi eyo ebeerawo engeri gy'obadde osevingamu mu kibiina ekyo kati cooperative eyo esobola okugarantinga ffe nga bank ne tukuwola $4,000,000 naye okusukka awo twagala omusingo omukyala ali eyo okusobola okufuna ssente eza Grow zonna paka ku $2,000,000 twagala omusingo naye bw'oba tolina musingo gwe nga gwe omukyala naye ng'olina enkolagana n'omuntu nga omuntu oyo asobola n'okuwa omusingo gwe naddala oba kyapa omuntu asobola okuwa ffe mu bank tugita third party mortgage naye n'akwesigisa ekyapa kye ne tukuwolerako ssente oba mwami wo oba muganda wo omuntu asobola okwesigisa ekyapa ekitegeeza abasajja basobola okusupportinga abakyala through that so oyinza okubeerayo nga gwe tolina kintu kiri mu mannya go oba musingo gwo naye ng'omwami wo oba muganda asobola okwesigisa ekyapa kye ne tukuwolerako ssente era tukola gye tuyita third party mortgage omuntu oyo asayiningako nti akkiriza okuteekayo ekyapa kye ku lulwo gwe nga kasoma gwe twatusobola okuwola ssente n'olwekyo abakyala temwekubagiza nti bannange yeffe tunaakola tutya tetulina misingo tulina opportunity eyo ey'emiliyoni 4 etayiriiko musingo naye n'okusukka awo bw'oba olina omuntu asobola okwesigisa omusingo gwe era tusobola okuwa ssente temuggwamu maanyi bakyala. Njagala olambulule ku biki bye mutunuulira ku sayidi ey'omusingo tuwaddeyo ekyokulabirako kimu kyapa. Kakati tukkiriza emisingo emirala ng'endagaano ya poloti oyinza okubeerayo omukyala nga weegulidde kapolotiko nga kandagaano kuba sindi mu banka tutwala byapa byokka so ng'olinayo poloti yo nga wagigula tusobola ogikolesa ng'omusingo ne tukuwola ssente. Oyinza okuba olinayo kaadi ya pikipiki naye tusobola ogikolesa ng'omusingo. Oyinza okuba olina kaadi y'emmotoka tusobola ogikolesa ng'omusingo oba ng'olina ekyapa so emisingo gyegyo kaadi ya mmotoka kaadi ya piki endagaano ya poloti n'ekyapa gy'emisingo gye tusobola okukozesa okuwola ssente. Mukulu Paul Niwagaba waliwo abakyala bali ku program Pakasa nga bakutunuulidde we bati bagamba abaagala okwewola bebogerako eno Grow yo teyinayo products and services ndala ezaffe abatagala kwewola ezo zenjagala tulambululeko sebo. Pozi nga sinaddamu ekyo mbadde njagala kwongerako ko omukyala Namatovu ky'emisingo bintu bibiri bye mbadde njagala okwogerako omukyala Namatovu ekisookerwako okusinziira ku banks ennyingi eziri ku Grow waliwo n'abalala abatwala ebintu ebyomunju ebyomu nnyumba kwa kyoyita household items ffe mu banka ababeera mu banka babiyita chattels so waliwo banks nazo ezitwala chattels ezo oba omuntu alina ente ye nagwo gubanga omusingo kuba nakyo jjukira nti kintu kirimu value kirimu ssente so ogenda n'olaba banka ki esinga okukolera okusinziira ku byoyina oba omusingo gw'oyagala oteekayo okusobola okwetuusako ssente ezo. Ekirala nabadde njagala nti nnyonnyola ekintu ky'omusingo kubanga oluusi tuwulira nnyo nti naye Global lwaki baagala musingo. Jjukira nti eno program engeri gavumenti gyagiteekawo yagala ssente ezo zongere zibeerewo n'okusukka ebbanga lya project kuba project eno ejja kuggwa mu 2027 ng'eggwako mu December 2027 naye ate gavumenti eyagala eteekewo entegeka nti ssente ezo zibenga
zibeeramu mu bitongole bino nga kuba jjukira nga bwe tugambye nti wabaawo omuntu nga ka business yakakatandika kati ate nga kalabika nga kajja kukola okay naye nga obudde bwa grow tebunnatuuka ate nga waliwo ne services endala zengenda okwogerako eza grow zayinza okwetuusaako naye mu mwaka nga gumu oba gumu kitundu oba ebiri nga project etuuse oba omulimu gutuuse ku level eyo yasobola okukola okwetuusako sente za grow kati gavumenti eyagala nti obudde bwo nga butuuse n'oyo naye asobola okukola ki okufuna naye ate bwe tuwa sente zino nga teziriiko musingo naffe twemanya oluusi ezo sente tetuziteeka mu kyo tetuziteeki nga serious okwagala okuzizza ate ne zizibwalira nnyo abo abaagala okukola ki abalala abaagala okuzeetuusaako yes so twagala nti sente ezo zibeeko omusingo kubanga oli bw'ateekako omusingo bamanyi ninayo ekintu kyange eyo nina okukola ki nnyo kyeddiza so kanzizeeyo sente zino yiyo interest nungi n'abalala basobola okufuki n'abakyala abalala basobola okwetuusaako sente kya services endala eza grow services ziri 3 zenyinza okugamba enkulu eza grow twateekawo ekintu ekya skilling oba empowerment obwo buyigirizwa kuyigirizibwa kubanga abantu abali mu business si nti ebintu byokola kati ne bwebanga business yonge etambula bulungi nti obumanyirivu bw'olina nti kyekikomo obaako abantu weetaaga okweyongerako n'okusobola okumanya biki abantu abalala bye bakola waliwo general business skills oba oli mulimi oba oli mu hardware oba oli okola business kasitebanga business ng'olina kyogifunamu waliwo kyetuyita general business skills kati waliwo emisomo project gyetaddewo waliwo course kyetudevelopinze okuva mu Makerere University Business School egenda okuteekebwawo erina modules 9 ate nga course ezo ziri lwedde omuntu asaba n'agendayo ate nga okuyigirizibwa okwo kujja kubeera gwanjawulo across the country si nti kujja kubeera kwa mu Kampala abali eggulu bajja kusobola okuyigirizibwa eggulu abali e Kampala kyekimu abali ekiryandongo nayo kyekimu so ezo courses era kijja kulangibwa obudde bwakyo nga butuuse Ministry of Gender ejja kuteekamu okulanga mu mawulire tujja kusobola okumanya wawe tugenda n'ebiwandiiko kibye tulina okwetuusako so ezo general skills then ne wabaawo skilling nga ya eyo sector gy'olimu kubanga waliwo ebintu ebiri mu sector gy'olimu nga byanjawulo omuntu akola ebyobulimi sector oba ebintu byakola oba skills alina okwetuusaako nga zanjawulo n'omuntu akola construction kyetuyita sector specific skills kati ezo nazo obuyigiriza obwo nabwo tujja buteekawo era eyo nayo process etambula obudde bwayo bujja kutuuka nayo erangibwe nti mujje mwetuuseeko ki skills ezo then ne wabaawo sente zino kuba twogedde nnyo ku sente za grow loan ne waliwo ne sente ez'obuwa kyebayita grant kati ekyo nakyo kijja ate tekiri wala nnyo sente ezo tujja kuba project ejja kubeewa sente okuvanga ku miliyoni nga 7 okutuukira ddala ku miliyoni nga 110 kati ezo nazo zijja kulangibwa abantu bazisabe era wajja kubaawo ne business clinics okuyigiriza abantu engeri gye bajja okusaba mu sente ezo. Tweyanze nnyo omulungi ali ku program Pakasa ndowooza abakyala muyina mu lufuutfuuti kye bayita frequently asked questions ebibuuzo ebyo ebitonotono ebyangongo bye mutera okubuuza ku grow loan kansubire nti mukulu Paul Niwagaba ne mukyala Namatovu okuva mu Post Bank babizeemu tugenda kufuna obubaka okuva ewa project coordinator owa grow ku side ya Private Sector Foundation Uganda tovaawo. Okujjukiza abannabyabufuzi ba leaders nti ssente za grow si za buli mukyala, si za buli mukyala anoonya okutandika nedda, si buli mukyala owa wansi nedda. Abakyala abo bagende mu PDM bagende Myoga. Grow yajjira mukyala avudde no wansi nga atandise okwetengerera atandika okukozesa banks. Ekyo njagala abantu bakitegere n'olwekyo
tetusagamba nti buli mukyala nedda ffe twagala omukyala eyeetengeredde ali mu bizinesi z'essente za grow kubanga gavumenti yagireeta ng'ekimanyi nti eriyo PDM ate eriyo n'emyuga. Oli mukyala munna bizinesi era oyagala bizinesi yeekulaakulane? Gavumenti ya Uganda ekuleetedde ssente za grow era nga weewola okuva ku bukadde buno okutuuka ku bukadde 2 n'osasula mu bbanga lya myaka 2 ate nga gw'asasula mu budde olina mukisa ddala. Eri abakyala abanoonyi b'obubudamu nammwe abaliko obulemu enteekateeka eno egenda kubakolako mu ngeri ey'enjawulo. Okumanya ebisingawo tuukirira Post Bank, Equity Bank, DFCO, Centenary Bank, Finance Trust Bank ne Stanbic Bank oba genda ku mukutu gwaffe ogwa www.grow.go.ug oba okujja ku ofiisi za PSFU ku Kyaddondo Road e Nakasero ku kizimbe kya Trust Tower omwaliiro ogusooka oba okuweereza obubaka bwa WhatsApp ku nooti 762 3 nooti 4961. Omukisa guno gw'abakyala bonna okwetooloola eggwanga era ng'enteekateeka ya Grow evujjirirwa banka y'ensi yonna n'eteekebwa mu nkola Ministry y'ekikula ky'abantu ne Private Sector Foundation Uganda. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Omuganda agamba akuwa magezi akira akuwa ssente. Kye tukoze ekyo ky'olunaku olwaleero gw'omukyala abadde ng'agamba nti nze seewolangako sifunanga ku ssente. Grow project ekuleetedde opportunity ekiteesezaawo programu eno ku programu Pakasa kuwa bubaka nti osobola okufuna ssente oba ng'oli mukyala ng'oli mu business ng'otya at least yitirako mu banka yo weebuuze obabuuze nti nze bizinensi yange mba mpita woba ng'olina ebintu bino wammanga okola bank transactions okola mobile money transactions olina ekibiina eky'obwegassi ekisobola okweyimirira okufuna ssente zino nakyo tuukirira abantu oba abakulembeze babeere nga bakuyamba. Tetwagala obeere nga weekwasa nti ezo ssente za gavumenti ziweebwa bagagga nedda. Mu mboozi ze tulaba ekyo ky'olunaku olwaleero mulimu n'omukyalo ow'emutungo alina bizinensi entonotono naye ssente yazifuna. Kitegeeza ki? Kozesa bulungi obubaka bwe tukwana ku programu Pakasa weeyongereko omutindo. Obusobozi bizinensi yo weba ebulina beera ng'ogikuba abantu mu maaso. Tuukirira aba banka ez'enjawulo ze boogeddeko wano mulimu Post Bank, Finance Trust, Equity, DFCU, Stanbic Bank ne Centenary. Obeere ng'ofuna opportunities eza Grow Project. Tulina abakyala bagamba ate nze banka yange mwendi teri ku ezo bank. Sooka otuukirire banka ezo obeere ng'ofuna obubaka oyinza okubeera munamukisa. Ate gwe omuntu oyagala okumanya ebikira ku bino Grow Project erina offices 2. Emu eri ku Trust Towers ku side ya Private Sector Foundation Uganda endala eri ku Ministry eya Gender. Nkwebaza okulaba program Pakasa. Nze Omumbejja Ndagiwe Leila nkwagaliza ekiro ekirungi sula bulungi weraba. Pakasa ekutuusibwako Grow, projekiti ya gavumenti ya Uganda eddukanyizibwa PSFU ne Ministry ya Gender ng'evujjirirwa World Bank.